This is from Pantilla in the day, Omukyala amanyiddwa nga Anita Among ng'ali wamu n'omukulu amanyiddwa nga Mbazira Tonny, nfanfe w'omukulu amanyiddwa nga suuna Ben ow'ebinnyanyanyanya. Bano basimattuse akabenje mu disitulikiti ey'e Masaka era nga baddusiddwa mu ddwaliro ekitovu okuba ng'ate bafuna obujjanjabe. Emmotoka mwe badde batemye ntemi okusobola okuba ng'ate babaggyayo. Ku PJ The News Anchor Kwoli omulungi omwagalwa gyekomeddeko bwe ntyo nkwanirizaako era nga nkwebazaako gyonna tusaako engalo gy'osinzira okuba ng'ate munange okakalabya okusinzira ku bali mu ddwaliro bagenze maaso okuba ng'ate bongera okutuzaamu ku maanyi ne batutegeeza nti embeera mwe bali simbi nnyo essaawa eno. Mu mbeera y'emu yo basi ya Kaziire ng'ene badde egenda mu maaso okuba ng'ate promotinga products za Kaziire bw'etyo nayo eremeredde omugoba waayo ne yeefuula emirundi egiwerako ddala okukakkananga esse abamu ku bawala abadde bagenda mu maaso okuba ng'ate bapromotinga products zino amanyiddwa nga Vivian so ng'ate bangi balese n'ebisago. So ng'ate abantu abalabana bafiiridde mu kabenje akagudde wali eri mu ttawuni y'e Myanza mu disitulikiti ey'e Kasanda mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaleero ku luguudo lw'Emityana mu Bende. Abantu basatu bo baabuuseewo n'ebisago eby'amaanyi ddala oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya Fuso namba UAY 214C ebadde etisse amatooke ng'eno ebadde eva mu Bende ng'egenda Kampala okulemererwa okusiba bw'etyo ne yeefuula emirundi egiwererako ddala. Abalumiziddwa kubaddeko omukyala amanyiddwa nga Nambusi Grace ng'ono mutuuze w'ekikajjo Namasuba, kubaddeko amanyiddwa nga Bright Patrick ng'oyo mutuuze w'ekibiri ya Busaabala, ate nga kubaddeko n'omukyala amanyiddwa nga Naddunga Lydia ng'ono musuubuzi w'e Kaleerwe. Kwabo bwe kubaako gw'omanyi munange cekinga ku muntu wo. So ng'ate era mu ngeri y'emu dereva wa basi ya kampuni eya Jaguar kigambibwa nti ono yasumagidde nga avuga era nga yafiiridde mu kabenje enkya ya leero oluvannyuma lwa basi okuba ng'ate ewaba n'egwa okuliraana faamu y'omukulu Yoweri Kaguta Museveni esangibwa Kisoze. Kigambibwa nti basi eno yeevulungudde emirundi egiwerako ddala era ng'okukakkana ng'esse abasaabaze basatu b'ogattako dereva gwe muwendo gw'abantu 4 awo ku luguudo lwa kino ne Ssembabule. Mbeera ya bitalo byereere naye nga Mungu ayongera okuba ng'ate agumya ab'enjuza bagenze. Weewaawo bwe tuddako esaidi eno mu ggwanga erya Jamana y'omukyala amanyiddwa nga Julie Heartbeat Ssekajugo yasobodde okuba ng'ate yeegatta n'omwami we batyo ne bagenda maaso okuba nga bakyalira ku mukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya era nga bano bagenze maaso okuba ng'ate bagumya bannansi ku mbeera y'omukulu ono gy'alimu. Abalungi mikwano gyaffe bannange twongera bategeeza era n'okubagumya nti Honorable Ssegirinya ali mu mikono emituufu agenda improvingamuko. Muganda wange yongera okwekwasa Katonda ojja kuba bulungi. Ekyensinga okwagalako mu byonna olina omutima omulungi, omutima omuyambi, oyambye abanaku, oyambye baani, Mukama y'okusasula. Abadde akuwadde ebirungi ate era akyeyongera okusitula. Abantu b'e Kawempe essala mwongere, bannange omukwano mwongere okukuumira ddala, musabire Honorable wammwe. Yo embeera y'omukyala amanyiddwa nga Evelyn Lagu egenda eyongera okuba ng'ate etereera era nga munange ono musiimu nnyo eri mwenna abamuweereza essaala na mwenna abamuwadde kyonna kye mumuwadde okuba ng'ate afuna eddagala mu ngeri emu oba endala. Weewaawo omusumba amanyiddwa nga Pastor Bugembe yagenze maaso okuba ng'ate amuteekako omukono olunaku olwaleero n'amusabira essaala era bw'atyo n'abaako n'ebigambo ebitonotono byeyogeddeko naye mu kanisa ye. I hear Sister Evelyn Lagu is in the house. We need to clap for her. Are you around? Yeah, please. Look at you. You're looking healthier. She's looking so much better. Tukubire Yesu mungalo. We appreciate the Lord for her life. How are you now? I'm much better. You're looking so much better. She got. Do you remember?
Banange prayers work. She almost died. Oli utya kati? Ndibulungi komusumba. Onabuzeewo kati? Ndya ku mmere. Wanje? Ndya ku mmere ne Mukama agabirira. Bambi. This neighbor nang abatamanyi Evelyn yalwala nnyo. So many fundraisers have been done for her in this city to raise money for her so that she can get her life back. The Lord is good. Chiche webaliza Katonda. Webaliza obulamu, obugabirizi, okunjagala abantu banjagadde. Nange netegera nti banjagala. Abantu mwebale nnyo okutwagalira Evelyn. Abantu bawaddeyo sente, si ddiini ki buli muntu awagidde Evelyn. And you are looking better. Thank you so much for Someone gave you a car? Yes. Yes, sir. Someone gave me a car, and with combined efforts, people built me a house and bought. Come on, people. Ugandans, they built for you a house and they put in furniture. Yes, yes, and they gave you a car. yes. And you shall live in that house in Jesus' name till gray hair. Amen, amen. Those are behavior. So you always come to church here and pray. Yes. Osabira wanokati. Sabira wano ku Facebook basobodde kujja. Taddemu amafuta geetaano. Nenzanyesebwa. So obadde oyogera osabi kati kuba watandika osabira wano luli wajjanga oli mulwadde nnyo. Yansabira wano. Mbasobodde kujja wano mbeerako ku Facebook. Obeera ku online ku Facebook. Amen. Nenzanyesebwa. Buli akiwulidde endowooza otandikiraawo. Thank you. Thank you so much. Webale kujjanga n'osaba. Omukyala amanyiddwa nga Afefetha Kwena avuddeyo nga mutaamu muzibu okwenkana ennumba oluvannyuma lw'okuba nga ate alaba video eya trendinze ennyo ey'omukyala amanyiddwa nga Hanifa eyagenda mu maaso okuba nga ate munange akola emikolo egy'okuba nga ate akyaza omwami we mu maka ga jjajjaawe wabula ate ne bamaliriza nga munnange anubyeyo omuko bw'atyo n'asalawo okuba nga adda ku buko asaba ebintu bye wabula nga ate bano bagenze mu maaso okuba nga bamutaamira omwami ne bamulangira ne bamwogerera ebingi abasobodde okuba nga ate story omugiraba mwagitegedde bangi bavuddeyo okuba nga ate bagyogerako abagikomentingako wabula nga omukyalo ono asabye omwami oyo omuko ayogerwako okubanga amunoonyako waba asobodde nti waba talina bannamateeka ye mweteefuteefu okuba nga ate amuwa bannamateeka bagende mu maaso okuba nga ate banoonya obwenkanya nti kubanga abakyala basussizza omuze gw'okunobaanoba gw'okutulugunya abaami mu ngeri emu oba endala n'ebitasaanidde agamba nti omwami addezibwa ebintu bye Hanifa waba teyakola ki teyasobola kufumbayo mu ngeri emu oba endala baali babbe mu bufunze so Fefetha Kwena asazeewo okuba nga akola ki ayimiriramu n'omwami yo mukadde ke kamu omwami n'ogolengera mu kifaananyi naye avuddeyo n'addukira mu mbuga z'amateeka n'agenda maaso okuba nga ate yeeraajanira ng'agamba nti yawasa omukyala bw'awasa omukyala n'amwanjula bulungi byonna bye baasaba n'abiwayo naye omukyala teyazaala mu bufumbo bwe ate n'atakomaawo n'amuddukako n'amulekaawo so naye agenze ku buko agamba ayagala bintu bye babimuddize ate bamuweremu n'amagoba weewaawo ategeezezza nti abandi badde nga bakoddomi be oba bannyina ba mukyala we bavuddeyo ne bamutaamira oba ne bamukaayukira nga bamugamba nti agende maaso okuba nga ensonga ezo azivaako azeesonyire ddala ekitali ekyo obulamu yandi bulekaawo oba ayinza obutabusigaza. Eyo nga tuvuddeyo ye Speaker wa Parliament omukyala amanyiddwa nga Honorable Anita Among olunaku olwaliro akyazizza babaka ba Parliament abasoba mu 2 ku mukolo gw'okuba nga ate yeebaza Katonda wamu n'okuyingira amaka ge amagya agasangibwa mu district ey'e Bukedeya weewaawo gano gagenze mu maaso okuba nga ate googeza bangi ebinene n'ebitono era nga bannayuganda abasinga obungi balabiddwako nga bakukuluma nga bagamba nti
bw'otunuulira embeera y'obulamu y'abantu ab'ebukeddeya si nnungi n'akamu n'akatono ddala, naye ate omuntu n'agenda mu maaso kubanga agondomolawo ekizimbe kifaanana bwe kiti ate nga munange obaoliawo yandibaddeko n'ekyamaanyi kyakola naddala mu by'obulamu okugeza ng'amalwaliro, amasomero mu disitulikiti eyeeyo kubanga munange mubaka mulambirira. Let's photograph her. Y'omukulu amanyiddwa nga Kakwanza nga bulijjo avuddeyo bw'atyo n'agenda mu maaso kubanga akola tweet egamba nti kati Magogo wano yaleetawo bbulooka mmeka okiwulidde ekintu ekyo. Naye bwe tuddako omukulu amanyiddwa nga Mr. Kisemakola ono yavuddeyo n'agenda mu maaso kubanga ate agabanako naffe emboozi emu ku ebyo ebyamutukako mu bulamu bwe naye nga erimu ekyokuyiga ky'amaanyi ennyonyi ddala. Wuliriza ate tweyongereyo mu maaso. Kano kalowoozo kenjagala okubawa naye nga kava ku experience yennyini gye nalabako. Bw'olabanga muntu ng'ali mu kkubo apapa avuga emmotoka apapa akuba eŋŋombe ayagala kuyita ayagala kuyisa, bw'oba olina obusobozi muviira agende. Kuba oba tomanyi kyantuukakokko ng'omwana wange afunye accident agenda yesika omutwe gwatise nga simanyi oba mutuusa mu ddwaliro oba simutuusa awo ebbunga awo. Nenzija omusajja nenjagala okuyitawo nga ntaayiza tannizikiriza kuyitawo, ngenda nsambya nalina mbigeri n'engatto zinemye okwambala. Omusajja bwe nakuba eŋŋombe ennyo bwe nti n'alyoka n'akola bw'ati nebikola nange abuuka yitawo obuuke. Mumanyi ekikwatagana n'omwana nareactinga bubi nnyo nava mu motoka neŋŋenda era nandoddamu n'ekintu nga oba oli ku bwangu buuka. Kyenakola kyali kibi sijja kyogera naye kirungi abantu olw'okuba baali bamanyi bagamba tebaapapa kureactinga gyendi bagamba misa kyabadde kibi nembalaga nembagula embaga omwana wange wunaafuna alemedde mukuba ngamba nti nno buuka. Ne bamukyukira naye n'atandika amusorry sorry abadde alina gy'asobola okugenda naye ng'ali awo yeefula ayinomo. So bannange okuva olwo nenjiga nze bwe ndaba ali ku bwangu muviira, ayinza okuba alina omulwadde afa, ayinza okuba bamuyise nga maama we yafa oba nga taata we yafa, ayinza okuba nga waliwo ensonga yonna emupakusa okugenda ng'amateeka ge kuba agamanyi naye nga waliwo ekimupakusa okugenda. Viiranga muntu tolemerayo, vaayo because you never know kyekipakusa omuntu oyo. Ate nga y'omukulu amanyiddwa nga Gravity Omutujju agenza mu maaso okubanga ate munange atulaga ku ggaali y'empya Range Rover munange naye ngono atutegeezezza nti bw'oba tonnavuga mmotoka eno toyina kyewaalabye mu nsi okyalina olugendo lw'amaanyi nnyo okubanga ate otambuza. Nga kihoteero bino bya ddala bino bye tulimu kati bya ddala bino bya ddala
No, omuntu yeno inovuga ku Range Rover. Range yourself. Yeah man. The Range Rover. Byate binagwa atunavuga kweno motoka. Otuyimba simanga tuyimba kwepicha. Okwepicha kukola bino. Yiyo. Okwepicha oba mukwepicha ovuga Vogue autobiography. Tegeera. Boyepicha boyimba ebyo byenyimba. Ebodi bokola. Niba bwe bityo. Ojiwulira esiyanga nnyonyi. Byebyo gwe boyimba okwepicha. Ngogula Range Rover. Yeah man. Range Rover auto. Ye omuto mutabani w'omukulu amanyidwanga Bebe Kola amanyidwanga Alpha Sali bwati yagenze maso kubanga ate asibula club y'omupiira emanyidwanga Proliner FC yesinga agamba nti yebala okumukuza yebala okubanga ate mutendeka ne mutusa wano wali so obulamu agenda kubanga ate atandika bupya yonna gyalaga tujja kwongera kubanga ate tubitegeera ate nga ye omukulu amanyidwanga Dr. Jose Chameleone yavudde bwati agenda maso kubanga ategeezanga bwagenda okusomesa omuto amanyidwanga Champion Gudo ndowooza paka wanaakoyera naye nga teweerabira nti lumbuye ye yagenze maaso okubanga ate ategeeza abantu nti Champion Gudo mutabani wane w'omukulu amanyidwanga Muhozi naye nga eyo tuvuddeyo atukimanyimu nnyo nti Chameleone yatikkirwa era ng'olunaku lwe yatikkirwa ku yunivasite yemu n'omuyimbi okuva mu ggwanga erya Sudan amanyidwanga Wojja yes naye gye yatikkirirwa wabula ng'ono yakukulumye okubanga ate alaba TV stations radio stations eze Sudan nga zigenda maaso kubanga ate ziyozayoza Chameleone nga ye tebamunyigako wadde okitegeera ate nga muyimbi wa ggwanga ddamba ate nga basomedde mu university yemu bwatyo nagenda maaso kubanga ate akukuluma ye teyakwesenamu wadde yawandise ku mukutu gwe ng'agamba nti kale neewuunya bannamawulire baffe abawana engeri gye bagenda maaso kubanga ate bakungiriza omukulu Dr. Jose Chameleone nga balinga abagamba nti nze siriyo tebandaba naye nga abaana bamutegeezezza nti oli gwoliko munene munange yakola dda erinnya okitegeera bali banoonya na munoonya okubanga ate bakola ki bamuwandikako so naawe genda maaso okubanga oyongeremu amaanyi otuuke ku level ndooza Chameleone gy'alikola boba onoobanoonya okuwandikako bo bennyini bagitandika okubanga ate bakola ki bakunoonya so nga ate bwetudda ku mukulu amanyidwanga Omugonja Atasera wamu n'ekyebbeeyi kye obukyala amanyidwanga Shiba bano abantu bangi balinnya ennyonyi bangi batambudde naye bano be bantu abasinze okubanga ate bakwata abantu omubabiri olugendo lwabwe lubaddemu ebisesa bingi nnyo ddala era nga wenjogeera Shiba yabakanye dda ne bakyeruppe kwegamba obulamu bumunyumira bunyumize naye nga ajjukira nti ababiri bano bambi basisse nnyo omuguwa Mugonja natuka okuwulira nga ayagala kuwanika olw'okubanga Shiba tata kacupa kamuwoomero kamala ate nga munange Yesu wakali kamagengere kennyini kasonsomola kawala gye naye munange bangi ne bamwegera ne bagamba Mugonja obadde otuuse wala tota sigala Mukama yali kusasula Shiba yakumanyiira ajja kukyusa ajja kutereera naye nga munange tebibadde byangu bwe batyo bagenze maaso kubanga tebasanyusa abantu b'ettaki babayimbidde era nga bakyaliddeko n'omukulu amanyidwanga Sami owa Admite Family mu ddwaliro wabula ngono ategeezezza nti olunaku olwaliro lwe lunaku lwe olusembeyo okubanga ate abeera mu ddwaliro mu bufunze asiibuddwa okitegeera ekintu ekyo nakyo nno kirungi munange omuntu okubanga avudde mu ddwaliro ensonga z'omutima wano wetutuuse yassa Grace Kane bangi babuuliridde basenga abakojja emikwano baserebu banne ne babuulira ba social media in-laws ne babuulira abamu n'okuva mu mbeera ne bavaamu ne batabuka ne bakangula amaloboozi naye nga ye mwana muwala agamba nti lave muwalula buwaluzi tamanyi nawa gy'alaga ono yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate agamba ekijja kijje n'agamba it's not giving up like anyone can think now but it's that I love my man period. Tata G, I miss you so much. Hey Prince, you know us, you know me, you know Grana. Man, you make me go crazy. Oh, yes, this is all my fault, but I'm sorry Tata G. Ye yamaze okukubawo yakikubiyewo. Oba mugamba mwamwesibako simanyi okwetondera omusajja mulujjudde simanyi tokikolanga simanyi biki byonna ba motivational speakers byemwogera agamba
tayagala kumanya okitegeera ye ayagala kimu mushiija we abere nga atakomawo gyali tugenda mu maaso kubanga tetumusabira kubanga bambi depression is real ate etta omukyalo oyo yeetaaga omuntu okubanga ate amukwatako wonna wali ye omukyala amanyiddwa nga Mathake bw'atyo naye avuddeyo ng'akaseko kamuzze ku matama ng'agamba nti munnange ebirwadde byabadde awere ennemba nabyo byamuleta okuba nga ate amira amakerenda agamuggyako kawesitike naye kati agamba nti musanyufu kuba kagenda kakola ki kakomawo oluvannyuma lw'akabanga ng'akola edduyiro ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Hajati Kurthum bw'atyo yabategeezezza nti Akram Junior temujja kumulabako tayagala kuteeka mwana we mu kamera okitegeera ate ba social media in-laws basaba nnyo ne bannamawulire boogera nnyo so omwana we si wa kamera wabula ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz yavuddeyo n'ategeeza nga bw'ayagala okubanga ate akolamu kakayimba ne nakawere waffe ombwati omukyala Rihanna yes wabula nga abeewaabwe nabo bamusabudde n'omugaa nti kati gutumanyi luzungu ate kati gundi Rihanna omunoonyaako kyo luzungu lw'omanyi lutwala eri ku Zuwena awojja kubanga okola ki omalako naye ng'ate Rihanna ye yatuzaalidde ka baby girl jukira nti munange abadde lubuto ate nga yali yakatwala ka baby boy so anamaze okubanga ekintu akola ki akitabula bwe tuddako wano mu ggwanga eri Nigeria omuto amanyiddwa nga Ebube yes abasinga obungi omukyalo ono mu confusing ne mulowooza nti oba baby wa myaka 7 oba wa myaka 6 olw'ekikula kye naye ng'olunaku olwaliro awezezza emyaka gye 19 olunaku olw'eggulo lwe yagiwezezza. Olunaku olwaleero tulinawo omukyala gwe bayita modo wa Bobby era nga amwagaliza amazaalibwa malungi ye mukyala amanyiddwa nga Mire Louis Holick wa Bobby era nga agamba nti akwagala nnyo nga gye nkomeza munange beerayo nga okimanyi happy birthday so nga atera mu kadeke kamu tulinawo omukyala amanyiddwa nga Pasha yes amazaalibwa malungi okuva eri mukwano gwe amanyiddwa nga Esther Dubai agamba nti akwagala ebitenkanika so nga ate ne Prosi okuva Abu Dhabi naye agamba nti akwagaliza amazaalibwa malungi kamama happy birthday enjoy your day kyoyina omanya nti your love day bangi munange bagakwagaliza ate nga ye Gladys Nantongo yes naye amazaalibwa ge agajaguza bangi abamwagaliza okugeza nga Teacher Hajara Musawo Safina Sister Stella Teacher Angela Teacher Priscilla Teacher Florence Sister Asia brother Kamya bonna bagamba nti bakwagaliza amazaalibwa amafufu okukamala so mwena bazaaliddwa olunaku oluwaliro katubaagalize amazaalibwa malungi naye nga kyemulina omumanya esaidi eri Brunoke agamba mbuka kati anoonyayo ka biological maaza akapya okitegeera ndowooza kayagala kaana kalala naye nga abaana bamuli bubi bamugamba wamwasuze mutya yafuuka mwannyoko okitegeera ekintu ekyo naye nga ngira kubanga ate mbasiibuza emboozi ziwererako ddala awo omukyala amanyiddwa nga Cinderella Baby mweteefuteefu nnyo era nga musanyufu okubanga ate agwa mu ddiru ya perfume eye miliyoni 3 ate nga mweteefuteefu okubanga abalula shiba ate nga eruyi eyo waliyo omwami kansooke mbayisinda. Hello. Hey. We just signed a deal of 300 million. Cash madams, we are cash madams. On the 15th of September, We go about to go down. It's the battle between Cindy Baby and the other chick. and that's the other one. But there is no battle. You can't compete where you can't compare. Emboozi gy'ensembyayo ey'omukulu amanyiddwa nga Daily UJ yassa ono TikTok amulambirira era ng'agobererwa emiliyoni y'abantu nezigwamu essaawa yonna agenda kuba nga ate akoona miliyoni 2 naye nga ono nga yakaleeta mukyala we mwana tuwane Uganda bangi basooka ne bamuyirawo omubiri pressure nga amutabukidde era nga akawunti ya pressure yalugenda lwa nsonga ezo bangi ne bamuyirawo omubiri ne bagamba pressure nga bw'alina ennugu ne bavuma pressure naye nga
ne pressure naye wakola ki bwabasaako pressure okitegeera naye wenjogera essaawa eno oluvannyuma lwa live eziwerako ddala oluvannyuma lwa video eziwerako ddala ng'omukulu ono azikola n'ekyebbeeyi kye munnange abangi bavuddeyo ne batandika okumukolera bu video nga bagamba nti the man is not romantic mukambwe omukyala tamukwatanga mukyala video nyingi nga bw'okiwulira okusinziira ku butambi bagenda maaso okuba nga ate bakola ki balaba ensingo y'omukyala agikyusa kikomando alinga anagikutulako kwegamba abantu bagamba nti ekimala katwogereko naye ku bangi abo ngenda kuba nga ate nkuwaayo omuntu omukulu wabudde nkusobozesa okuba nga ate naye munange ogenda mu kibedde atakomera mpeera kankomere weeberere bulungi nkwagala nnyo weeraba. Bano bagole bapa babiri badde saagala kwogera ku bantu bano naye nina ekintu ekinnuma munda kingamba Jessica kyogere kale kankyogere oba munyiige we mufaamu fesi mu bubi naye kankyogere. Bano bantu babiri bana bagole bapa babiri bana bantu bali weird. Ono mwala kuchanga yajja e Uganda omulenzi ali so weird. Oba mwali namwe mukiraba oba nze kanine eriso bana ndibaga alisero mukuru lirengera wala ono muwala ali weird. Ekisooka alabika ayina ebintu byakweka. Ekyokubiri alabika aba ali waya maguja. Ekyokusatu omulenzi tamukiriza okwogera bagamba munange ka answeringa kino kibuzo pasimu yange. Ono mulenzi tandise okulowooza nti ayina ebintu byakweka. In fact tandika okulowooza nti pressure yandiba mutuufu ku bintu byayogera. Nze badde sibikiriza ku bintu bya pressure byayogera naye tandise okulowooza kubanga tamukiriza okukola kintu kyonna. Ate muwala tamwenya nnyo kiryawo ali so worried. Woba online shopping biba ordering si bibafunye. Omuwala taseka woba aseka bwere tosobola kuseka ngo esanyu ng'omuntu yennuwe uwaye. Bano bambega bano bakibale sekye Uganda bomu kyandise kubeera n'ebirowoozo obwokubiri. Kati bwoba tebali basanyufu bwetu nga bali ku media kati okwepijja bakola kitya? Kwepijja bakola kitya? Tandise okulowooza nti oba mulenzi asekuyalinga visa y'Amerika ne muwala siye mutaali awo andi guno mulembe sigwakunoonya myaka gyo guno mulembe gwakunoonya bw'ofuniramu eddembe. Ekyo si kye kikulu obw'obukulu si kye kikulu. Yes muwala mukulu naye si kye kikulu. Omulenzi naye alina okuba alina target ye ffe timukwagala basajja bakulu gye tuli bazeeyi.